Zaina. Wanji sebo. Jebale ko nyabo. Sebo nawe jebale ko sebo. Kali bampita kadima namanya ne kabogoza tuli ku Beat FM wano mutabizi. Sebo. Obulamu bulungi. Obulamu bulungi sebo. Kakati mwami Wahabu atutumye mwami wo. Wahabu? Abatumye ki? Omumanyi. Mumanyi. Ngo omuyito otya? Mwami wange. Kakati Wahabu wayogedde naffe. Igwe myezi mukaaga toyina kantu k'omuwambu osula weesabise oli mu binu kye kyatuukawo. Oyo Wahabu emmanda zaamugoba. Wanji? Emmanda zaamugoba. Emmandwa zitya? Emmanda zange tezaamusiima zaamugaana. Mukyala Zaina. Wanji? Emmandwa zo? Ate ng'atugambye nti yakwanjula najje wammwe ne mukola n'embaga. Ate awo zaate zinabamwetegereza bwe zaamwetegereza ne zimugoba. Zaagaana okuddamu okwegatta naye. Ate ng'obeera wuwe. Ate zangoba mu maka. Wanji nyabo? Emmanda zange zaŋŋamba abeerawo zanfunira amaka geego. Kati ye wabimugamba? Ate nabimugamba ye takimanyi nti emmanda zaamugoba tezikyamwagala. Ne zikugamba sula mu kinu? Zaŋŋamba neesabike tankwata kate kaaligeza nankako akaboozi. Bajjamu kuba emboka jaziwulira. Zigenda nakuntekako okufulu ate ali ku kinu. Naye omusajja oba tomwagala? Omusajja ye nali mwagala naye empewo zaamugoba kati nange ate mpulira natandika obutamwagala kubanga empewo zaamugoba. Anti bwe bonna obyogerera wuwe. Emmanda zanteeka wano we wali omugaati tezangoba mu maka wabula zaazira ye yennyini gwe zitaagala. Kati gwe okola otya ku ky'obuntu? Ewalala zinzikiriza neŋŋenda neetaasa n'enzira. Oba yazisobya ki? Nze simanyi kye yazisobya. Gwe Zaina va maka gange n'emmandwa zo. Nze mu maka go ndagewa. Nze mu maka go ndagewa emmanda zange zanteekaawo. N'emmandwa zo nzifuna omukyalo omulala. Manyagala ate yongera kuzinyiiza. Buli lw'onyombesa yongera zinyiiza. Maama wajja kulemerawo. Najja kulemerawo ate baweza nteeka bwe ziŋŋamba nveewo nga nvaawo gwe olina okuŋŋamba nveewo gwe wanteekawo emmanda ze zanteekawo. Emmanda ze zigenda nakusuula eddalu ggwe. Leero nzija namukazi sikusangawo. Owaayi Wahabu. Wanji? Ebyemmandwa yabigambako? Tabiŋŋambawo mulaka kulaba nabubbo gwa kitanda wansi wa kitanda nabubbo wansi wa kitanda nga nti ebintu biri serious. Kati emmandwa owulidde zaakuzira. Kanange wemba nazisobya. Naye kansi tugendeko mu kyalo zikwataganeko n'ezange. Muli balogo. Muzeeyi. Owaayi. Namayanja Anko Kabogoza mujigenza gitya Ichenda mukaga karenjisa Beat FM Echintabuli ky'omuziki FM echintabuli ky'omuziki bwete mukwano gwange Beat FM echintabuli ky'omuziki wetuli kululu okuteka mu zizonna kasitogoberera ebiragiro bya government. Wanji Mama Sonko Fetuli Omukyala tayagala kusajja alina yamuli ku mutima ola yeegumalizawo bweguma. Gwe tomulidde bw'agamba nti alina gy'alaga. Ezo manga za sikaaki bannaaya. Laavu tewali omusajja tannakimanya. Nji? Wanji mukwano. Kale muganda wa Sala Mchuzi. Bannange mwana gwe. Tofaayo kaninde korona. Kale. Kakati. Oyo yenna kimaka g'abantu. Omusajja akole kimwago baatwale yawo abeere n'omuntu anaamulabirira. Agobe embada. Agobe embweyo. Agobe kabaragala. Wanji? Alo. Yep. Ogamba otya mukama wange? Sigamba oluta munaffe. Mutabbizi leero ogende n'ompangula. Naye ekinnumya okimanyi? Eh. Oyo omusajja talina muntu. Wakati wakyali muntu.
Aina kintu kiriawo. David. Mu nyumba. David. Aji. Nza mukama akuwa mchala bwatyo. Kidewo sebo. Toyagala. Wanji? Akadima. Yep. Uterevu. Okulani medi ensalo yebugonya bugerere. Bali watabe bugerere. Abugere tuli bu. Muli makatungulu chumu bangamba kituufu. Mwetaaga twafunye omuwongo amwagala. Kadima. Wanji? Ekentesa. Amutabulya muddagala. Olusajja na. Musajja. Wanji? Kadima. Wanji? Webale kuweereza. Kale. Olosatu Saivani. Nebe ya kibula. Yesebu. Naye nagenda ku mwaka. Kasoka kungambe mando aze kukwata kumpaka. Ngosulabu ya. Tekikiriza tuvumirira omuze gwa kwata. Omusajja awulidde nnyo obusungu okusinga ffe abasoose. Mbukwata lwampaka Wanji? Kadima. Ye. Webale kutuweereza dadi. Kale Barnabas. Nakasongola basada w'abaluuli. Bwekiri omusajja naye alinyibweka olubaale wewaabwe lubaale zirwanagane. Mwagala entalo katufuleyo munaffe omu yekka ajja kubanga atumala olwali tukomekereze. Kadima. Nje. Webale kuweereza. Nawe okuliriza. Ekikonyoga ekisule. Olaba nti oyo omukazi ateekwa okuba naye omuntu omala omusajja yamukyawa dda. Tetunakikonfaaminga naye ng'alina abantu be gy'alaga. Era alabika alina gy'alaga nkubuulire. Bw'aba osobola omulekawo waka? Omukazi. Mugoberawo bugobezi. Ojja nnyiiza emmandwa. Namanja muba n'emmandwa zammwe ku jjoba. Buli muntu alina emmanda ku jjoba. Mulimu oyogera, mulimu etayogera. Mulimu abamu nga bazimanyi naye nga tezoogera. Nafunako omuntu Sebu n'aŋŋamba mbusimanya nasooka mmandwa mbukati lwentuuka ku ye. Kakati kinga kijja kitya. Nze kati emmandwa nga nzaagazaayo. Ziba zikubugiriza ziri ku nze nnyinizo. Namanja takolesa bubannange. Sijja likola. Mweneka ono yakoze eddagala lya kifuba. Ngera kubaga nnyingira olw'ennyimba zigenda kubeera mwenda tulina bingi ebyokulabika nga twogera kuba musabuli tebukoze akadima. Namanja Priscilla. Nange Anko Kabosano vunaka ulufulo. Tubagamba for now nti musule bulungi. Zaina. Wanji sebo. Jebaleko nnyabo. Kale sebo nawe jebaleko sebo. Kale bampita kadima namanja ne kabogoza tuli ku Beat FM wano mutabbizi. Sebo. Obulamu bulungi. Obulamu bulungi sebo. Kakati mwami Wahabu atutumye mwami wo. Wahabu? Abatumye ki? Omumanyi. Mumanyi. Ngo omuyita otya? Mwami wange. Kakati Wahabu wayogedde naffe. Igwe myezi 6 toyina kantu k'omuwambu osula weesabise oli mu binu kye kyatuukawo. Oyo Wahabu emmanda zaamugoba. Wanji? Emmanda zaamugoba. Emmandwa zitya? Emmanda zange tezaamusiima zaamugaana. Mukyala Zaina. Wanji? Emmandwa zo. Ate ng'atugambye nti yakwanjula najje wammwe ne mukola n'embaga. Ati awo zaate zinabamwetegereza bwe zaamwetegereza ne zimugoba. Zaagaana okuddamu okwegatta naye. Ate ng'obeera wuwe. Ate zangoba mu maka. Wanji nnyabo? Emmanda zange zaŋŋamba abeerawo zanfunira amaka geego. Kati ye wabimugamba? Ate nabimugamba aye takimanyi nti emmanda zaamugoba tezikyamwagala. Ne zikugamba sula mu kinu? Zaŋŋamba neesabike tankwata kate kaaligeza nankako akaboozi. Bajja mukuba emboka ajja ziwulira. Zigenda nakuntekako okufula akyali ku kinu. Naye omusajja oba tomwagala? Omusajja ye nali mwagala naye empewo zaamugoba kati nange ate mpulira natandika obutamwagala kubanga empewo zaamugoba. Anti bwe byonna obyogerera wuwe. Emmanda zanteeka wano we wali omugaati tezangoba mu maka wabula zaazira ye yennyini gye zitaagala. Kati gwe okola otya ku ky'obuntu? Ewalala zinzikiriza neŋŋenda neetaasa n'enzira. Oba yazisobya ki nze simanyi kye yazisobya.
gwe zaina va makaga ne mandwa zo nze makago ndagewa nze makago ndagewa mwana gera ne mandwa zo no mukyalo omulala ate yongera kuzinyiza buli nyombe so yongera